oyasa Kayima waliwo omwana yangamba yadduka agenda okugula woji agenda okugula wekiyigo bwati gatamanyi nti mwali gamba nadduka kala kulaini entuufu ate wano mulaba nti yajogere no mukalumuke ate kitakosikeka ate sina waliwo yagamba nti asa Kayima ina gwasaba luumu awo alinga kampu boss tabeera yamusaba ekisumuluzo okulongosaamu Kato kyayinza kwerusa mubiri kangubuulire kino mubaamu emyaka gyotuukamu endi gyotuukamu nga obusimu obukyusa kala obwo bwakaddiwa abakyala beeyisa baba n'obusungu bungi agattamu Katonda okumuwa kyatayagala gundi mukisusa nnyo katubagambeko olwaleero si musajja yasoose okukwana si wakubiri si wakusatu olw'okuba bafunayo abantu bataano abakufollowinga n'obaga kati kambakuba omukwano ku TikTok oba social media yasoose olumyani omanya nti abawala bagenda ne babeera namulaba yeekozeeko n'amawulire doni Asiya yayawukanye ne bbaawe n'olabira ddala omukazi omukulu anoonya ate naye tulina pulobulemu n'abakazi abakadde abalungi bakola batulaba olunaku olwaleero tuli ne pulezidenti nga bulijjo last week tetwakola video batwali ku ki pulezidenti wagenda n'ofuuka bize n'ombulaabulako so kati simanyi nakumanya kyengenda kukozesa nakukwatisa bitimba so wiiki ewedde twalinamu problems nga tudde eno n'eri okulaba nti emirimu gikola ki gitambula nga bulijjo pulezidenti olabika bulungi ondabye kasusu keeko wagenze n'otuterayo akafaananyi awo omanyi abantu bwe bakumanyi nnyo omuwala yagenze n'abuuza n'agamba nti eno ye true definition ey'omwavu wakufa mu kyuma mutabani watudde mwali munekaanekanye mbumugenda kunywa amafuta ebbeeyi y'amafuta bweyimiridde leero mu Uganda omwana wange lwabadde lwa Sunday naye nga kamuvugeko naye alinyumiza bw'alibeerawo myaka egijja alinyumiza abali b'abaana nti twaliko mu Uganda nga liita y'amafuta egula 6 ngate yafubutuka ku 3,000 amafuta sebo gafuuse nga bwolaba kyabulambuzi abantu bagenda buli kwe bateeka ssente ku toto ne beekubisizaako ebifaananyi naddeeka abalungi bakola batulaba tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga buganda bafe aba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi poza ate ne Unisco Contractors and Great Finishes Kayanja Migrant Care Services egamba etya ebeerawo mpolampola tukakasiza ddala nti abafunye ebizibu ebweru okubakangira mu baboosi baabwe babasasula emisaala n'abo bonna abaagala okugenda ebweru naye nga baagala guidance mu kikyasobola okukolayo osegeera tubayambako mu mbeera eyo tulaba nti tubakwasaganya omuntu agenda yiye akole sente nakutumirako luli nga ndi awo ku BBS munnange weebale mukama wange ow'ekitiibwa olaba nawe wewampisa mu mayengo gageyaffe enyini ya Bulange Okay, so kati wiki eno kakasa mawulire tegabadde mangi nnyo naye amatono ge tulinamu manyuvu nnyo tutandikiddewa omukyalo wa TikTok ono Doni Asiya omanye engeri gy'okola ku nsonga z'abankuba ki njagala nnyo omukyalo oyo kwegamba n'obeera ng'omu analyzingira bulungi ensi emutegeere ensi ebeere ng'emutegeera kubanga engeri gy'alina platform ey'amaanyi alina ebintu bye byakola ng'omuntu so kati tusuubira nti brand oba omuntu eyeconstructinze oba olina either okweyisa obulungi mu law tulabawo story ebadde ekwajjiza kati ebbanga eri emabegako basooka ne batijja mu kisiibo sali yabazizigyeyo amakanzi gavuddeyo ate ngenda okuwulira nti omukyalo ono ne munne kirabika ndowooza baayawukanye walo ekyo kyandibadde awo nti baayawukanye kubanga sifa ababagatta nekyewuunyisa nnyo era kiswaza nnyo bw'oba oyawukanye ne muganzi wo ate mutandika okwerangira mu kamera
ndawooza ebiseera ebimu twandikozesezza obukulu bwaffe kubanga Asiya si mwana muto si mukyala nti tunaagamba nti omuwala omuto wabula omukyala omukulu naye akimanyi bulungi atuludde oyo singa akyali mu mbeera nga tannagenda bweru yandibadde akwata muggu be bamu ku bamuzeeyi abeebuuzibwako ku byalo naye nedda nawa gy'ova okugenda ebweru omanya omuwalabu yatuyamba n'atuggulirawo amawanga naye abantu bagenze ebuwalabu ne baagala okwefuula ab'ekitalo naye gye baava nga tebannagenda bweru kibasigalamu okitegeera amaalo mugasussa buli musajja gw'ofunye yenna n'omuteeka ku tiktok n'omuteeka ku internet wali tolina bw'oyinza kunkakasa omusajja kabeere mu byatya oba munno kabeere mu byatya nti talina kirungi kye yali akusanyusizaako wamwagalako okyokutuuka okwebaka naye mu buliri wadde wiiki emu okitegeera naye yali alina ensonga ze ati ne bw'aba yalina ensonga ze ffe nga public tetwagala kuzimanya katugambe nti Asiya yatandikiddeko oyo musajja abana iffe nga abalwanirizi ly'eddembe ly'abasajja tosobola kuva eri olangire musajja mu public mubadde tozaala obadde tokola bino obadde tokola bino katugambe yo yakusooseeko oyo Asiya yagenda okufuna oyo omusajja ng'ali mbeerera mulimu we tulina okukozesa obukulu bwaffe ne tukkiriza tuli bantu bakulu waliwo ebitagenze bulungi waliwo ebiganye naye tukkirize tuleme kweswazaswaza tuvumovinge on ne life tulabye ku bantu abaawukana ne basigala nga nabamikwano ne basigala nga bakyebuuzaako nga ne public tesobola kutegeera oba bano baayawukana oba tebaayawukana naye omuntu gwe wali osuze naye mu bulere gwe ne mutuuka okunenengana ng'abali mu lutalo lw'ebyenfuna lwalinga lutalo lwa byanfuna kubanga yagamba nti mutaddemu ssente mukoledde buli kirungi kyonna anti yeera pulobulemu y'okuwasa wagenda kukola otandise kuwasa basajja okitegeera mulimu we twewummulizaako n'ogatta ebizibu by'ensi eno n'otunula ne gy'oyagala okugenda n'ogamba naye owaayi Doni Muhammad ono abuzaabuza mukulu oba muto mubaamu ffe ng'abalimi fenga abalimi mubaamu omusajja mukulu oba muto fenga abalimi abasizi b'ensigo tulinamu ze tuyita ensigo enfo sigambye gwayinza okigattanga bw'oyagala you have the right to use this information the way you want mulimu fenga abalimi mulimu ze tuyita ensigo enfu nti bwe tuba tusudde mu kinnya bwe tuti ne tusuula naye nazo ziba zaabala bubazi era ziba mu bijanjalo bye bimu naye mubaamu ze tuyita era zo tetuzisuula mu kinnya tusuulawa nga kyandi kyenkugambye naye ekituufu kyennyini omusajja otuuka otya ku kapasite ewasibwa wagenda kunoonya 10 tolina nakyokoze wano Uganda naye mwennyini kamugambeko okitegeera mu kituufu tulina okusigaza obusajja naye togenda kweripa ku mukazi mukulu kubanga bwe weegejinga emyaka gyo n'ogejinga n'egy'omukazi ddala olaba mu maakinga kyomulaba nti bagenda bakozesa nnyo oyo omuvubuka ayinza okunnyonnyola bye badde bamuyisaamu nga n'akomunda yabadde akooza ennaku zino tebakyawasa gundi tebakyawasa myaka abakyala osobola okuwasa omukyala ng'akusingako emyaka naye ekikulu kutegeeragana ati kati kankubuulire waliwo entegeeragana weetajja kubeerawo naddala singa omukazi aba akusinga nnyo emyaka age difference eno mu bulamu erina kyetegeeza Asiya yanyumya sematalo titokere lutwa zaabwatuka zitya Muhammad ali mu situlako za bobi wine kati munanyumya ndi emboozi n'omuntu wozikwatagana alina programu ku TikTok okwo gye yatuuma Doni kalakatamini kyenkubuulira ati nkubuulira byonna byerimbikamu bwerimbizi naye mugamba abinnyonnyole namulaba naye yeekozeeko amawulire naye yeekozeeko amawulire nga Asiya tokyawa niŋŋamba ono gye yava olabika ova ku kolansi n'osasula emitwalo ena ku booda okutuusa ku kyalo waabwe kati neneebuuza omuntu w'otuukira mu seeri ekolako amawulire mu mbeera eyo okitegeera
waliwo wano omuntu gye yava nakyo kikulu nnyo twandibabuuzizanga gwe gundi okujja wano kituufu tukulaba naye wakubutukawa bintu byakujja bupaka otandika okukola ebitutategeera ate n'ekirala nammwe mwenna abagenda mu mukwano bannange twegendereze nnyo okulaga abaagalwa baffe. Omusajja bw'aba takuwasanga takusanga kompeta takwanjulanga wammwe kyekimukulaza public. Mwagala nnyo okupulizinga public nti buli kimu kyonna kitambula bulungi naye abasajja tugenda kubakubalira. Abakyala twagala nnyo okugamba nti gundi alina boyfriend kwegamba mwatwonoona okubeera ne boyfriend kikulu nnyo kyamaanyi nnyo era omukyala bw'ayogera ku kubeera ne muti nina boyfriend bawange awulira ng'akoze kati ensawo twagala okugijja tekirina kikikuggyako okweyagala ne musajjawo mu nkukutu kubanga omusajja bw'aba takuteekako nga mpeta tannafuuka wuwo. Omusajja bw'aba takujjanga mu bangi kuteeka wuwe gwe yamuteeka ewuwo yaba musajja oli abadde na mutabani we wakando n'engalo zino okukaaba amaziga n'agamba nti neegayirira Muhammad ne mugamba waakiri kwata ku ssimu yange twogere woba tonderaako obuzibu. Kati kankubuulire kino nga yeegayirira ki? So kati ani yakyawa kuba tewaliwo mukwano. Tewaliwo mukwano guli difference myaka 15. Muhammad yali anoonya platform. Muhammad yali anoonya wabeera na platform. Yali anoonya platform. Kati oli ebbula ly'abasajja naye n'agamba noonya antakulakulako wano. Okitegedde? So mu mbeera eyo ne bakwatagana. Ne problemu eri emu musobola okukwatagana mu ngeri yonna gye mukwataganye nze nkikkiririzaamu. N'ebyokwerangiranga mu media n'okwanika obuziina bwammwe bibaswaza. Ekyokubiri teri musajja yenna oba mukyala yenna n'addamu kulaba mu vali kuba kimanyi ogenda kuddamu okola ekintu kyekimu. Bamenye mube ng'abaakuzibwa. Gwe omuntu okuvaayo okulangira bbaawo oba mukyalawo mu media nti gundi yali akola kino gundi wali totuukiridde mu kino gundi wali totuukiridde mu kino otulagira ddala nti naawe embeera y'emu bakadde bwe gye baakuliramu. Oba tulaze gye wakulira sisuubirayo muntu yakuzibwa alabye taata ne maama we bali ewaka asobola kuvaayo mu media oba mu kamera kwogera bintu bifaanagana bwe bityo. Nze nzikiriza nnyo tusobola okweyagala ne twawukana mulo eriyo yatondebwa kubeera na muntu forever. Nekyo ekikulangiza munno n'ebinuduzi mujja bbira etera ojja bbirawo kyekiddako agenda kwekolako amawulire agambe de wali ogamba simalako kana akavidiyo kajjukirayo gye bigenda okuwolekera. Omanyi bw'otava mu mawulire gano bw'otamanya nti waliwo ebintu ebiri personal gwe buli kimu kyonna oyagala okukikuba abantu kuba olowooza tukuwaana nnyo mukwano tukusunga gwe bw'olangira omusajja nti obubi ono ye yali asinga obubi gwe wamukkiriza ddala oggyemu n'engoye nga togenda kunaaba ddala omuntu oyo tolina kintu kyonna kye wali omusiimyeko. Tulina okutunuulira akatono ennyo. Entamu gye wali osifumbyemu togisamba togivuma yali ekuliisizaako. Tetusobola okwawukana mu bintu byonna kye ne tukwatagana mu maaso eyo kuba olwedde mba nkumanyi oba omumanyi. Naye abantu bakati baawukanye nga ne bwasanga oli sitaka ku kkubo tayinza mutwala naye ng'omuntu yali osuzeeko mu kifuba kye ng'otwala ne buli kintu kirina ekituuka munaye ne kiggwako anenya abantu bayita ku bantu nga tasambulira tomanyi ensonga ziba maama omuntu gwe wali oyagalizaako n'akusuza n'olunaku lulambye byaggwako ekyo ekiseera kiba ne mufuuka balabe kiba kiseera kyaggwako ekikyo lwaki temugenda mu siteepu bwe batugenza heedi ne tufuuka abaagalwa lwaki bwe twekyawa tetuddayo mu mukwano. Okimanyi nti no waliyo relationships oba kaŋŋambe abaagalana n'oleka munno siteepu nga ekisi kati ng'akuswaza n'okulaga mu bantu onaamutwala osanga otya n'omutwalako. Nalaba ebyosika ne shiba. So mu mbeera eyo yonna nzikiriza emyaka gyaffe buli kimu kye tuba tukola tutunuulire nnyo nenkana ntya bino binaasanyusa abantu oba banansunga busunza. Omanyi bw'oyinza okulaba abantu nga kwe bali bawaga ne munaye tukusunga era tubeerako nga tugamba bwe tukusunga. Ate kirala ofiirwa opportunities mu maaso nti omuntu eyandikwagadde nkya era akimanyi bino byojja okukola kati ogenda kufuna bayaaye
Okitegere kimwatira akatale tuli ba Luganda temuleke kwanika nnyo buziinaaba mwete kirala mumanye ekyabatwala ebweru. Naddala bana ku TikTok ekya relationship omukifudde nnyo omuzannyo. Tetukyabaweera ddala kitiibwa mubalabye mugyeyo abaagalwa. Okitegeera kubanga tukimanyi it is going to end in tears. Kubanza nabalabanga bamumanyira. Those are couples bbiri zokka ku TikTok okwo ze tulinganga ze tubalamu amakulu. Omwami Avieto ow'ennyonyi. Mpozi ne Derek ne Muna basigadde si. Avieto wa nnyonyi ki? Nnyonyi enyange? Akola mu nnyonyi omwana. Ennyonyi enyange? Oyo Kairo Tebinaggwa. Yagula ebyo by'abaana ebinyonyi. So kati omukyalo ono Doni Asiya ddala kubaka kijoyina eri abakyala ngabo n'abaami ngabo abaleeta relationships zaabwe ku TikTok batandika okwerangira. Problem eri. Ngamba oba bwali bujja. Nedda tewabangawo bujja. Mumanye emyaka gyammwe. Doni Asiya oli mukyala mukulu. Ati nkubuulira endaga muntu mwazikyusakyusa gwe ate weerimba emyaka mwotambulira ati kati kankubuulire bagenda ne bakyusa emyaka owa3 ne yezza mu 22 n'alowooza wa 22 buli kimu kyonna akitinga kidishi naye nga oli mukazi mukulu kyekikuleesa relationship zo mu TikTok ne media fe abataliyo nga mukwatagana tetwamanya gye mwayagalira kwegattira gw'otandika otya okubitunnyonnyola olwaleero n'okutandika n'okutubuulira obubi bwammwe bwe muba mweyagadde era nga mwawukanye bannazaala baani obwavu nakuyamba na biki byonna twaliyo nga mukwatagana lwaki bwe muba mwateeseganya gye tutali temusigale eyo ne mumaliriza ensonga zammwe musigadde kutuwa binuduzi naye nga ngenda okunyumirwa nnyo okulaba ku mukazi omweru mu feesi ngeno muddugavu era Muhammad leeta President omukyalo ono yeekyusakala balina kye batuvumyeko oli n'atuuka n'okugamba nti naye waayo ogamba nali simalaako nandiyimiridde ku kinga ndaba oli wa bulake nange wamuzaabuza okitegedde kati mu mbeera eyo baganda bange bwe muba mweyagadde bw'oba ofunye munno oba ofunye mawaya munno ne musalawo okubeera awamu bwe muba mwawukanye tetwagala kubimanya tulina ebintu bingi ebyokulowooza kate tubasuubiramu ebintu bingi si ebyo bintu byakujja ku intaneti kuno kutusiruwalirako bwe mwali mukwatagana watubuuzaako tewali kye yatubuuza bwe yali akusaba watubuuzaako noveeri n'olangira omukazi noveeri n'olangira omusajja nga bw'atalina kalungi konna yatulaga shaliya gye bamugulira kankubuuze naye shaliya eyo Doni Asiya yagyegulira byonna babyetega bwetezi oli yafuna mutabani we n'amuteekawo tandika okwoza ebintu abakazi abakulu mumanyi namulaba yeekozeeko n'amawulire Doni Asiya yayawukanye ne bbaawe n'olabira ddala omukazi omukulu anoonya ateeto naye tulina pulobulemu n'abakazi abakadde bagenda ne bafubutuka mu byalo gye bava ne bayingirira abawalabu nga tasobola dde okuteekako eswiki waliwo omuntu mwolaba nga akoze amaalo n'okimagininga nti yone ku kyalo gyava ewaabwe gye yava nga tanagenda bweru teriyo masanyalaze omukyalo oyo bw'anaabajja Uganda president engeri gy'oli president yagala tugende tumukime ate tikalubuulire kino naye ng'asoose kwetereza mulimu nange ebinswaza nti oyo eyakimona omukyalo omukulu eyali awasa obwana obuto wagenda kukola ekikunonoozesa abasajja kiki ddala kiki wagenda kukola soko tulaga achievement sizo wano gwali musaga z'okutunda abaana mu biyumba by'abawalabu abakyamu gwali musinaga z'okuwasa abaana abato okyaliko n'amawulire g'obwamalaaya naye omukazi oyo afuukidde kyabantu e Saudi awo totalizza bawala totalizza basajja watadde ono okutte mulala kyozunza ddala babeeramu omwo tasobola kutambula ku kkubo nga yeebikudde abeera muli ogamba muwalabu ate no weeruka mulimu emyaka gy'otuukamu nga tokyayinza kwerusa mubiri kankubuulire kino mubaamu emyaka gy'otuukamu endi gy'otuukamu
nga obusimu obukyusa kala yo obo bwakaddiwa abakyala beeyisa baba n'obusungu bungi ati agattamu Katonda okumuwa kyatayagala gundi mukisusa nnyo katubagambeko olwaleero si musajja yasoose okukukwana si wakubiri si wakusatu olw'okuba bafunayo abantu bataano abakufolowinga n'obagaa kati kambakuba omukwano ku TikTok oba social media byasoose olumyani omanya nti abawala bagenda ne babeera single for a very long time ne baba breaking emitima eyo musinti mbwafuna afunye Katonda mutegere nti teyadiba musajja ne bwomulaga emirundi emeka era bajja kukolekawa bameka ababalese mu kamera era ne babalekawo okitegeera okulaga omusajja mu kamera tekirina kye kimugjako tekirina kye kimwongerako ekyo tekireeta mukwano okuleka nga weeterezeza ng'omukyala naye emyaka gikuwubidde akawero ati kati kankubuulire purobulemu eno esinze kubeera ku bakyala bakulu ofunye akaana akato kati okaleese ewaka oliyange akajjange kawusibuyirayira ku nnyo eddembe ly'abasajja mu Uganda wano ne mu mawanga linyinyiridwa naddala e Saudi Arabia kubanga bwegatta age difference n'omusajja ono ebintu byayogera ndinze nayo zange obulenga ebaketi 2 nenkuyonja naye mami tosiima mami tosiima so kati mu mbeera eyo mwana omuto watuukira okuga ne mami tosiima bagambye omuvubuka takyatereera abapaaki omanyi bawalabu batambulira mu gumu omulenzi tazaala omulenzi ebintu bino bitini byali kati kankubulire kino bijja kubeera bitini kubanga ssebaalo yalo oyo omwana entalo zaalwanye ne bwabaani egyo emyaka olina kuwuga buwuzi oli mu Victoria ati kati ati kyenkugamba kati age difference is the problem ne experience kati toyinza kuŋŋamba entalo z'olwanye donasi yakakalezi kakoleko ki yawuukutwa tekyagisobola ekyo naawe toli yawuukuka teri kyatakoze teri kyatamanyi mulenzi yagenda kuzaala nze ate nnyumirwa nnyo waano omulenzi yategedde ki ekyamutwala sya yenye yabadde yakatwalanga katabanike era emirimu kabadde kagimuyambyeko ewaka sebongodda kambomba kayeze buli wamuna akubira erisimu gyagenza okutoloza omwana naga gwe Muhammad emmere ogitaddeko badde naakateekako amatooke ntaddemu ebinyeebwa naye wona atuukire ejja kuba eyidde taddamu nakirala so mu mbeera eyo yonna bane mumanye ekyabatwala ebweru kyoyagala okupulizinga media nti olina omusajja naye nga ddala takwanjulanga naye nga naawe wennyini okimanyi temulinaawo future mu mbeera yonna omusajja okukukwana tekitegeeza kumutimba waliwo future ddala kyawo tubeere focused ku bintu ebyatutwala ebweru okukola tukole twekulaakulanye tubeere bulungi tudde wane waka tujooge okitegeera naye mwe mwennyini mugenda kweteeka mu depression mwe mwennyini mugenda kwekola ebikyamu omusajja omuleese omutulaze nkyakuliddemu agenze abaana Saudi Arabia abannayuganda e Saudi Arabia bangi balinga wana abannayuganda n'abagenda e Saudi Arabia bangi sofa omwaka oguwedde twalinayo abannayuganda gyali emitwalo 9 giba mingi kati abo baatoloka nabo bangi twakolako abadonasi yabaali batwala kukola gwa mayi n'alemererwa ne mukama we Asiya Kayima abo bo bali mu bwaweyita bo baasigalayo ku layini entuufu ate waano omulaba nti yaajogera eno mu kaalumuke
ate kisakosikeka accommodation ye ate sina waliwo eyangamba yagampa nti Asa Kayima ina gwasaba luumu awo alinga camp boss tabeera yamusaba ekisumuluzo okulongosaamu naye alina wasula ne banne bed space wasula ne banne osegedde buddeeka wasula ne banne basulanga 8 mu luumu emu baweyita yembeera naffe gye twasulangamu Asa Kayima tokitwala bubi yembeera gye twasulanga nakati Kayanja yanjogeredde bubi naye kati Kayima olw'okuba ayagala okulaga abantu nti asula bulungi kati waliwo camp boss oyo yamusaba ekisumuluzo n'amugamba nti buli lwe naakolanga kati ye tamanyi nti Asa Kayima ataakoleramu live ze naye buli lwamanya nti ono akoze ekiro njagala kulikodinga evidiyo nga misana kuba camp boss abeerayo ati kugambye abalabubazi oli bakkiriziganya onnannongosezaako ate kati kankubuulire kino information tuba tugirina asula ne banne mu buddeeka naye obutabamalaako ddembe lyabwe yasaba camp boss ekisumuluzo ningenda kukulongoosezaako mu luumuyo buli lwoba nga toliiwo kati yes bw'aba amala okulongoosa masuuka n'agaala bulungi n'okugooza n'agooza n'akoleramuko kalayivu si kibi naye waayitirawo so kati mu mbeera eyo oyagala atawanye banne basula nabo mu buddeeka okitegeera basula buna buli eno n'obulala buli eno basula 8 buli omu kasitaafu na waayingira naye abavubuka ennaku zino pulezidenti naddala abavubuka abatambuddeko ndowooza oba bawulira bafunye bulungi nnyo ku ssente babeegumbulidde nnyo omuzoogo okukyusa kkala anti kati labayo abavubuka baagala nnyo okulabika obulungi bakitegeera nti okwetega ofuna ebyamangu nammwe mwagala nnyo abasajja abeeru oli ku muddugavu piwaluko nimpereza application oyinza kunkubizaane naate omulimu gunaaba gukyaliwo nosobola okudda okukwata vidiyo okakasiza ddala ndekali mukyala mutiitizi okakasiza ffe tuli ba aji sibu aji yunusu eddiini etulagira banna akyalikuomu president abavubuka okwegumbulira omuze gw'okukyusa langi kala batandisa okwerusa kale okwerusa izo naye ate bateekako neripugulusi neripusitiiki awo kiba tekisusse oli nateeka neripobamu kiba tekisusse n'ateekako ne kopagalo ne mubiramuza mutya ogenda otya mu dduuka okulowooza nti ogulira girlfriend kati kambuuze mu kati kambuuze mu abavubuka abeeyerusa bw'ogenda ku dduuka oyimirira otya nti oyagala kopagalo musaba otya nti njagala kulipuba owaye mpaayo ku kopagalo n'owulira nti kopagalo era nawe neba ne balina emitwe abavubuka abeeyerusa balina emitwe ajajaja bw'omulabanga mu inibokisi y'odduka mu blocking ne layini y'ebisuule bino byambu obusungu bwabwe buba kumpi anti problemu ya bizigo kuyingira mu mutwe bitona ne bimukyankalanya bw'agenda okulaba yeekyusa ne bigaana okukola bakona engalo bw'ateeka okuwunya olususu sajja yabalaze engalo ze agamba nti Athur Kayima ku TikTok n'agamba nti muliwa bulijjo abagamba nti engalo zange zaakona n'azitulaga nze nkubuulira kino oyo Asa Kayima waliwo omwana yaŋŋamba yadduka agenda okugulawo ekiyigo bwati nga tamanyi nti mwali gamba nadduka gamba muzimu yali atunudde eri akabina tekateke akoko Katonda yakakolaga tekeruka omwana bw'agatta buno n'agatta buno buno bwawano buno agamba
Yaduka naita ne wasula. Kati none namba ya Kayima mugaiko mugewa. Kizibu kiba kigaye. Dayo kiwibu omwesige mirundi ena. Oddayo ku kala yentu. Lero omusajja tomuwono. Yati nkubulira. Kayima yabijja mu busungu. Bwabijja mu busungu antadde ku buzeezo zibwaguuga. Ne muganda nze Kayanja no simanyirwa. Nawulidde olina akawala keweetezeeko. Kankubire omulamuzi wange gwe mukwana gusazeemu. Kayima ne bamukyayiraawo. Nze wano mmanyira n'osigala. Kumanyira nze. President waabwe. Mannaye bakwano tweyanza nnyo mwenna abatulaba yonna gye mutulabira oba oli mpya ku channel eno. Tunyigireko kagamba ako ka subscribe okubeera mu joininga show. Waba oli ku Facebook, Instagram, yonna gy'oli mukwano tufollowingeko. Ne ku TikTok gye tuli. President ku TikTok okoli. Kwendi. Obeerako ng'okola challenge. Ngamba nze nkola challenge obudde mbulina. Mbeerako nga ndaba biki ebitamu. Otusuulirayoko ka challenge kamu ne tugamba nti yoyo president akatuddemu engoma agituddemu. Njagezaako okwetega. Ina kutusuulirayo ka challenge. Tukulabe tugambe nti yeeyo y'engoma ddala y'entuufu agituddemu. Okay. So kati ebibaddewo omwana we Dubai ono gwe tuwulidde amawulire gatinse nnyo. Wiiki eyewedde Sophia. Kiki ekyassa omwana oyo? So ekyassa omuwala oyo nja kizza ku general problem kuba si yasoose okufa e Dubai. Kansooka okusaasira mikwano gye, ab'eŋŋanda, ab'emikwano, na bonna abaagaliza bannayuganda ebirungi. Naye amazima leka gabeere nga mazima abaganda bange abali e Dubai. Bino ebintu temubitwala personal olw'okuba twogeddeko. Bannaye bwe tutababuulira mazima naki kye mulina kukola baganda baffe bakyafa nnyo. Cases mmeka ze tuzisiivinga? Aba yafiiridde mu buliri, aba yavudde ku kizimbe, aba yafiiridde mu ruumu. Owe Dubai teri agenda mu ddwaliro kufiira mu ddwaliro. Why? Bannayuganda bafubutuka wano e Uganda ng'akimanyi nti alina ekirwadde ni n'asalawo agenda akakalukane nakyo mu ddungu. Bangi gye muli wagenda ne siriimu nze sirina kyenkweka nkubuulira kigenda kukuyamba kubanga enkyo ogenda kufiirayo ng'ate wandibadde wano n'osavayivinga n'obeera wano n'obulwadde bwo. Bangi ng'akimanyi alina pressure oba asima oba sukaali ye n'asalawo n'agamba safety y'obulamu bwange sigifuddeeko olw'okuba nti gye ŋŋenda tewaliwo kasikuŋŋunta n'abantwala bafa ku kimu ssente si bulamu bwange naawe n'osalawo n'olisikingisa obulamu bwo n'oyingira Dubai. Kati bwe bagenda n'ebirwadde byabwe Dubai ennamba esinga Dubai mugimanyi bulungi y'amateeka. Oluusi visa yakuggwako olimu ebigale tolina insurance ate era n'amalwaliro ga bbeeyi. N'obeera ku panado oli awo ekirwadde kikuluma oli ku panado kivulaba nti mufiira mu masuuka obulwadde bukonedde omwo paka bwe bumalawo omutima. Batuuka e Dubai oli ne bw'aba mulamu nga talina mulimu. Ate kati batandise omuze president kugereko omukyala juza abafiirwa omwana ogw'okubeera nti munnaabo bwafa mu ruumu bona nga baddukamu. Ati kyenkugamba ye pulobulemu eyo. Ati kyenkugamba kyekyo tebalina bipapula. Ne bw'oba obulwadde ng'obulwadde tolina bw'ogenda mu ddwaliro. Obulamu ebweru nga tolina medical insurance buba buzibu nnyo eddagala lya bbeeyi. Tolina mulimu ne visa eweddeko tolina kyakulya olina okusasula w'osula obulwadde bwe bukwatira mu mbeera eyo ogenda kufa kuba togenda kufuna bujjanjabi. Obulamu bw'abaganda baffe abali mu UAE abeetwalayo abagenda ku visit visas buli matigga. Olwaleero twandiraba n'abalala nga bafa mu mbeera eyo kuba bino bye bayitamu. Ali eyo ali ku overstay, ali eyo ali ku visit visa n'omulimu gwa tagufunanga naye alina okusasula wasula alina okugula ekyokulya. Kati obulwadde bwe bumukwata jukira taba na sente zigenda mu malwaliro. Amalwaliro ffenna tugamanyi nga tolina medical insurance nga tolina mukono gwa muwalabu toyinza kulyerigiramu kosti za bbeeyi. Ky'olaba nti bamaliriza asigadde n'obulwadde bwabwe n'afiira mu buliri n'asirika buli lunaku babeera mu kwewaliriza. President abamu babeera depressed. Bola abagamba nti bokeera ng'olina omuntu ali ku kyeyo mukubireko omubuuzeeko embeera gy'alimu. Abantu bano bagendayo mulimu gwe bamusuubiza tagufunye
olunabeera depressed mu mbeera eyo kyomulaba nti Dubai oli bw'atava ku kizimbe kugwa wansi kufa omusanga mu buliri bweyafudde. So ze nfa bbiri ze tulina. Dubai omuntu we bw'atava ku kizimbe n'agwa wansi n'abo be tubadde tulaba nga tubeegomba ku TikTok nabo bwe batyo bamaliriza. Abantu bonna abafudde gwe tolowooza nti baagenda bugenzi babadde tebalina bulamu bwe twegomba. Ate mugattako ekyokufeekinga obulamu oli n'atategeera mbeera mw'oli n'osireyinga okuva ku makya paka waggulu gwe n'olowoozesa abantu nti oli bulungi naye nga n'ekyokulya tokirina y'embeera gye mubeeramu e Dubai awo ositegeera. Kati waliwo omuwala oli eyafa yava ku kizimbe waggulu ne famire ye tugenda okwogera nayo nga bagamba takulanga wadde 10 naye ng'abeera mu bifo bya bbeeyi abeera yeeyagala obulamu bwe tugamba nti oyo yamalayo naye nga bw'oba oli mu nnaku bw'oba tolina kyakulya tugyeyo ekifaananyi ekyo ensi etuyambe ositegeera. Ne buli lwe tubeera mu bulamu obw'okwebuzaabuza naye nga naawe okimanyi tolina mulimu kyovulaba nti bannaffe bakutuka bwe batyo. Nkimanyi mugenda kunyiiga nnyo bannayuganda bali e Dubai naye ge mazima ge mwetaaga okuwulira. Mulekeraawo okulimbalimba bannammwe okubatwala nga temulina na kapasite egenda bafunira mirimu. Bw'onoonyereza sitole y'abawala abo bagenda bafa bwe batyo waliwo abo abatwala nga bannayuganda naye nga naawe tewasooka mu advisinga nti oba olina ekirwadde gundi oba olina sukaali oba olina pressure tojja eno okitegeera. Mulimbye n'abasiriimu baganda baffe mubatutte bali eyo alina siriimu mumanyi sitwanga omuntu gy'ayitamu okufuna omulimu e Dubai kati oba oyagala akole ki? So embeera eno baganda baffe gye balimu mmwe bennyini abagibaleetedde okugibaamu naye nga ddala lwaki ofera munnayuganda munno oluusi akubbidde nako timunene n'ekirwadde ekintawaanya muddungu oyagala survivingireyo naki ku ddala mu mbeera eyo. Olwaliro tujja kusimpasayizinga nammwe tujja kubasaasira nnyo naye ng'ekituufu kyennyini nammwe mwennyini mweteekeko ekkomo ku kuteeka obulamu bwammwe mu lisiki. Ne mubeera mu kiyumba munnammwe naafa mwenna ne muteekako njaba olw'okuba temulina bipapula ekitegeeza ne mu ddwaliro tojja kumugulirayo ddagala okitegeera. So embeera eyo twandirwanye nnyo bwe tuba tetuli mu mateeka tuddeeka okitegeera. Kati naye ekituufu eddwaliro olina oligendamu osooka kupulizentinga kaadi nti gwani balabe kane kati ddala ekituufu tolina kaadi tolina Emirates ID oli visa yakwako dda tolina insurance obujjanjabi byonna busobola. Namba esinga baganda baffe abafiiridde mu nsi z'Abawarabu eddagala lya bbeeyi ate nga talina kapasite yaalyo. Kituufu oyo omuwala mugenda okukinoonyerezaako nga abadde yeesasulira wasula abadde yeegulira ekyokulya ddala akasente ak'eddagala abadde anaakajja ogenda okulanga n'ebipapula abadde talina kaadi ne insurance tagirina. Mwene muddawo nti yafudde kino naye nga bino ebireetedde abantu okufa mu aba bibateekamu. Kizibu nnyo omuntu okuba nti alina medical insurance n'afa mu mbeera eyo n'afiira buliri kuba munnammwe n'alwala nga mumulaba naye waliwo embeera gye twetaaga okusabira. Omuntu n'alwala mulaba n'atuuka okufa mulaba naye nga bambi temulina busobozi kumutwala mu ddwaliro mumutwalewa essente zennyini temuzirina mwaba fakinga obulamu okulaga nti muli bulungi nnyo okitegeera. Mu mbeera eyo yonna nga bwe muvaayo nti abadde mulwadde abadde akola kino waliwo yali avuddeyo kumusabira obuyambi kati mwogera byaki. Waliwo yali avuddeyo n'aga nti bannaye omuntu ono ali mu mbeera bw'ati simanyi abadde yakafuna omulimu. Ogenda n'okutunuulira omulimu gwe yafunye nga bw'asasulako waasula n'ajjako ekyokulya tasigazaawo ate nga talina na bipapula bimutwala mu ddwaliro kati muntu mwagala abaakole ki? So bwe tuba tetwegendereza bulamu bwaffe bwe tuba tetusaze okuyitira mu makubo matuufu genda bweru kukola ove wano ng'olina omulimu mujja kubeera mu mbeera eyo era mulamu bwo bajja kukubika bwe batyo. Nze mbabuulira kaati kiki omusajja takukeereza kaati abasajja abaganda bageeza obwo bukyayi
bw'asigalira mu mwabazi wafuna w'amagi netta si w'amagi naye ababize nga bwe bwasigalira mufa abazungu bwasigalira mu abazungu kati era naye nakeera nange sina budde bufumba kya bwe tubagambako agendako wali eri ku